Yes, Bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. I greet you all. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all, my people. Thank you so much, my fan. God bless you. God give you what you need in your life. Thank you so much for loving me. Even me, I love everyone. Thank you. More blessing follow everyone. May the Father give you what you need in your life. Thank you so much. Much respect for everyone. Bana Uganda. Ola wako Joe. Nowadays I'm dancing. Bana Uganda. Yakusanzuko ya bwerere. Ite si mukazi mukulu nyo. Ate mukulu nyo mukulu enywa. Mukulu tanywa mukulu anywa. Si bulu chawa yakovuma ngongo mu social media. Neda mukwano. We have to be happy. Manyi bafe bakadama ina stress. Sometimes yako checking amaguma checking amicha tambula mulunyi. Embere wafe si wangu mukwano. Ola ko mutakola ka checking magumba. Tovuma. What was feeling Balinyo we baladala kwagala bona kama kumkisa bona bavuma ko ate abako kama kwangala ko mukisa lero alabako happy birthday ya hani mukulu wafe Lobangoya. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lobangoya. Happy birthday to you. You look like a handsome. You handsome man. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. Wow. Thank you so much. Kama kongere ko mukisa yongere ko mwaka endala paka elimina Yesu amina ne omwagala wangala wako lero Bobby ugambo tyo baba shoka imulunyi sirunyi mukama kumoko gwe Bobby kama kumoko gwe papa kama kumoko gwe Bobby this day around the corner. Thank you, I love you. Uganda. This is on mwaka mupya without even 2 weeks. Olawa ko bulusinto yona mupya haja. Mu social media. Abantu basumwa ko omwana wa Katonda Moses. God sent Moses to helping the children of Israel. Ate mukama seniga Bobby Wine. Chiagulanyi kuyama ko bana Uganda. Olawa ko samagero ya Katonda. Abantu bavuma shago okola oyogera ko bulusinto yona Katonda ateka ko masanyalaji ovuma ler encha ovuma mwaka meka encha amani ya Katonda Bobby chiu ulaba ko hani Chama boyfriend wange Chama angajina chino mota angajina tuli angajina tuli angajina chino mota angajina ay wala jakara mirlango nengon kara mirlango aba minamo kara koro wilo gel mirlango ko gel kara Chama, another rap. Follow finger, you want another rap? Yes, Chama. Minister Balangaba, another rap? Yes, Chama. Mopengola, motangala, mosengala, motongola, hey! Ujakulida. Uganda kusema sente ya Uganda yonda. Chama. Ola bako isobi follow finger koze kukushama. Chama. Akuma umukomera. Utandika kugula ko enkoko. Anagama Chama yagala enkoko. Chama tagala enkoko. Gwe muganda wange follow finger. Chama yagala enkoko. Omukazi.
Shama liya ka enkoko taba wo masinga ka etunu ya shama bi wo masinga ka enkoko. Shama liya ka enkoko igwe shama yogera ligo. Saba zino ozungane Bible. Zitakola chichi Bible ya chimukwano. Bible taina amanyi. Or just pabara Bible taina amanyi yakatuna mu Bible mukazi gbe. Ata bolibinda takwakata Bible. Abasawo baganda bakwata Bible. Abato bakwata Bible. Bulumuta kwata Bible. Bible yaji. Ono taira amanyi ku Bible mukazi gbe. Chama, nada rap. Ana pade baby Chama. Ana pade ku gwe t-shirt ya yellow mukomera. Ana pade ku gwe baba. Mugambi, ana pade ku gwe t-shirt ya yellow mukomera yambako. O yambala ko t-shirt ya yellow. Minister Wafe Barangaba. I told people, look at that man very well. If you have the spiritual eyes, tununa labako Minister Wafe Mulunji. Minister tasobola ko yogera. Muchaja. Oh no. Hey. Mukama manyiyeka. Oswade. Tolabako. Minister namba. Adilinga nene abalalu. Usabola ko lilinga nene. Can you managing to be with the mad people? Like a Shama. Ono taina katen. Usabola. Olabako balalu bakoze sikugwe. Omanyi bulumutu yona yagala sena sirise. Lava. All you people, Bahenaraen, you are spoiling our name, our papa name seriously. Bana Uganda, omanyi mu Uganda. Papa Museveni, taina isubia kose kumu Uganda. Those people who spoil Uganda name, they are Uganda nyini abakozi ya wansi ya papa. Abantu bayagala. I make the video last time I told you people asala ko magezi. Sawo zana abantu yagala sende ko papa, gano yogere linya ya changulanya, ogenda kubera minister. Abadaga mazima bera ku mazima. Bagenda kutwala ko gwe mukomera ya bulumutu. Mukomera is like a hospital. Do you think the hospital is not for everyone? Bagenda kutwala ko gwe zira. Ani Joyce. Bakola ko bavuka ku motoka ku misaya beno. Baye base mu nyumba munene ku misaya beno. Papa Museveni singa ogula ku machine ono si machine ya kolaba ko mutavuma ko gwe bakwateko. Gula ku machine ya kushekiga mutima ya bana Uganda. Or you can get even only 10% of bakwagala gwe. Ni family yo yona ayagala gwe. Bona bayai bayagala sende ku gwe. But mutima ya fe ba walala nyo. Their heart is so far from you. They need money. Most of them. Bafere, batemu, labako bazunga ko junga yele, avana wa yele. Neda papa. Those are the people who spoil your name. There is nothing they are doing good. We are going to read our grandchildren. We said goodness, you already done in Uganda. We are going to tell our children, hey, you see, President Museveni do this and this. We think we are going to talk nothing. Like the way Obote fight with what? Up to now, they celebrate the day for Obote. Independent. For you, we are going to celebrate what, Papa? For our grandchildren, while they're still alive. Nothing. People need money. Ono basa badiliani shamba manyi basente bagenda biyingira laba chama. Muleke shama bere mulamu ate Bobby usonye ku shama koma munu sigena kuyogerako shagulanye mwamo ekansirike gwo manyi kumukisa yo gwo manyi Moses gwo manyi manyako yo sigena ko to sembera ko kumbi ni shama muleke shama bere ko na abantu balala gwe Bobby talide wade paka sawa zino oja kumanya kumukisa yo. Entalo nyingi zetulwanye
twajja tukuguba n'empuuga mpuuga 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 ne batukubira ku mpuuga ne batuvumira ku mpuuga ne batuwayiririza ku mpuuga ekyavaamu nga mpuuga munnange ne tulemerako kamusooke mmaleo kabulaza ekyavaamu nga mpuuga tukoze eki tumutuusizza ensi wemutegeerera obulungi era munnange credit tebajja zituwa bajja tugamba bajja tugamba bira naye nze sajja muno kumpa credit nange era sifaayo nnyo oba oli ampadde credit oba tampadde opaleeta abantu abo mu comment obankolerako ne tuvaawo awo kati munnange Ssemuju ŋŋanda ne batuvumi ne banvumira ku Ssemuju nze nenkokota Ssemuju ne banvumira Ssemuju nenkokota Ssemuju ne banvuma olwa Ssemuju nenkokota Ssemuju paka nga mutuusizza ne tubaka Hilda Maani nenkokota Hilda Maani ne banvuma lwa Hilda Maani nenkokota Hilda Maani ne banvuma lwa Hilda Maani nenkokota Hilda Maani ne banvuma lwa Hilda Maani twawunzika Hilda Maani nga naye mutuusizza tubatuusa mpola. Yes, abantu bawuliriza, abantu tebasobola kuba basiru bonna. Abantu bagenda ne balowo nsonga ya Muhoozi kyagambye nti ajja kunsalako omutwe. Okutiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo, kuba mmanyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakwenza Bukirabasajja ye kennyini, era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula Maaluwa baali bazze kuntemula, ne gye buvuddeko baali bazze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe, ate oba sitya sitaani mukama waabwe, kati bo lwaki mbatya? Kye Katonda yatukuuma. So tetubatya, muli baddembe okukola kyonna kyonna kye musobola, naye temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu, ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu. Tubiraba byawandiika, tulinze jasi lunaku lwanakwata emmundu aziteeke wali agambe naye gwe Kabobi kiki naye awo tujja okukakasiza obusajja be. Naye kati n'ekirala weebale nnyo mukulu Nyanzi kubajjukiza mbeera magere awo. Biseera byange by'eddembe mbeera Busaabala, biseera byange by'okuweereza mbeera wano. Bwe mba nkyadde bwe siba wa Nambooze ojja kunsanga wa Zaake, ojja kunsanga wa Lubongoya, ojja kunsanga wa Musisi, mbeerayo. So tetubatya bannaffe. Bambuuziza ku nsonga ya Mwai Museveni okulagira poliisi ejeewo police bond, newankubadde police bond eri mu mateeka. Ekyo kikulaga obutawa amateeka kitiibwa. Bo balowooza ge mateeka. Mwai Museveni amanyi ali waggulu w'amateeka, mutabani we buli lwanywamu alowooza ye mateeka, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibalaga nti tulina okwerwanako tuggyewo effugabbi eryo. Otherwise tugenda tusebengerera mpola tuke n'ekiseera nga Museveni ajjeewo n'agamba mukyalawo wuwe. Singa tetwerwanako okubikyusa tubyogera nga basaaga nebijja kubaawo. Bambuuzizza ne ku violence oba okulwanagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry. Ne bannanga temunnanyiigira bayimbi mwebuuze kivaawa. Si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kukozesa bakakoza mutale ne bakozesa bakitatta baganda baffe abadde mikwano gyaffe. Zebula Mando bamukozesa ne bamaliriza bamutemudde.
Sobbi kyali waffe twazanyanga naye panchi bamukozesa bamaliriza bamutemudde kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu ghetto bakoze batapinga mu bwavu bwo ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga kati bambi Museveni bukyanga mulabye basipapa naye tebayiga ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza bwanjawulo kwolwo kati okuva we navaayo nga nvudde mu music industry bo balowooza baagala creating well, quite